bwenkera nendaba Petero ngali ku mudaala gw'embizi si mawulire kubammanya ye Petero naye ate bwe ndabako Sulaimaani ali mu ntalabuusi ng'ali ku mudaala gw'embizi neekangamu ne ŋŋamba yiyi Sulaimaani akola ki wano kikyentegeeza bannayuganda ekisinga obbaluma si kuba lya mulukwe kubanga enkwe zize zituliibwamu zaaliwo ne ku mirembe gya Yesu naye ani akuliddemu olukwe Haji Kazibwe Bashir Mbazira ekisinga otuluma si kutulya mulukwe naye gwani atulyamu olukwe edde nnyo nga nkyali muto ng'oli okubeera n'erinnya nti Haji nga kya kitiibwa nnyo kya muwendo nnyo oyo omuntu abamu ensimbu n'abantu abamu abaalinga batannagendako Mekka naye nga musiraamu bamulaba nti ayinamu kunsa n'amazima baateranga omuwa erinnya ery'obwahaji oba ekitiibwa eky'obwahaji nze gye nakulira e Butambala ku Nkuzi ku mutala kwe nabeeranga jjajja wange nguli kati bwe njogera ngulimba ntegeeza omufu eyafa edda eyava mu luubu olw'abagenzi Haruna Kikwaku ye yali haji yekka ku kyalo naye nalabanga abantu bangi nga bajja ewa jjajjange omuteresa ssente oba obbaterekera ssente ng'oli bwajja ne ssente za 2 oba shiringisa 2 nga za mpapula era waalituukira okuzinona ajja zisanganga bwe yazimuwa nga teyagabako yadde kyenji nti Haji oyinamu ku kyenji n'agamba kiri batta yanteresa obusente bwe naye leeta nkuwe kyenji kasita zizimu ng'afuba okukuuma obwesimbu ti ssente ze nga bwe wazimuwa era bw'ozisanze nalaba abantu bangi ewaka nga bajja obbaterekera endagaano z'amataka ebyapa n'ebiraamo era Haji yasoma ebiraamo ebiwera ku nnyimbe ez'abantu ab'enjawulo ku mutala kwe twawangaaliranga mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Butambala kankubuulire nga ne ku kyalo bwe kubaako emisango egiremye ku kitaawuluzi chairman zizingo wa RC1 ennaku zino gye muyita LC ng'abatumya ngene mitaja Haruna Kikwaku ajja atunule mweno embeteza era nga Haji kasita agamba nti kino kibeera kyekyo ne bagawulaba ne Haji Haruna Kikwaku alabye nga kiri kityo era kitegeeza kyekyo kwegamba erinnya Haji lyabanga lya muwendo nnyo sisinkana ku bahaji b'ennaku zino Bakazibwe Bashiri Mbazira erinnya Haji lyakutte tamanyi buzito bwalyo nti edda lyasalanga emisango ku kitaawuluzi naye nga n'oyo agisala si chairman edda gye gyaterekanga ebyapa ebiraamo n'endagaano eza poloti ez'enjawulo kaakati Haji teyabanga muli wankwe sisinkana bahaji b'ennaku zino Bakazibwe Bashir Mbazira abalyamu bannayuganda olukwe olw'obusente obutono na kyemalira Yoweri Kaguta Museveni bwe yabawa olw'okuba yabawa bu TV simanya yabawa obusente bakola bu TV n'abawa ne license ekola TV n'ogamba ddala erinnya eryo lyanaabuuka okutuuka ku kino nkugambye okutulyamu olukwe si kyekikulu kubanga tuzzenga tuliibwamu enkwe naye ani oyo akuliddemu olukwe ekyo kyekisinga nno obukulu olunaku olwaleero bwe sisinkana Petero nkugambye ku mudaala gw'embizi seekanga nnyo naye ate sisinkaneko Sulaimaani ayambadde entalabuusi kinneekanza nnyo kankubuulire omuntu awagira NRM oba awagira Museveni emisana ttuku tanneekanza era simuteekako bukyayi bwange era oyo si mulabe wange naye ate omulabe wange yoyandaga nti andimu emisana naye ng'ekiro adayininga ne nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni that's why nkugambye okundyamu olukwe si kikulu naye gwani andiddemu olukwe essaawa eno abampi oba abantu abampi oba abasajja abampi n'abakazi tuli mu kattu tuli mu kweraliikirira okw'amaanyi olwamumpi munnaffe Kazibwe Bashir Mbazira okulya mu bannayuganda olukwe ekitiibwa ky'omumpi kyattataniddwa dda
kati abantu bagamba buli mumpi muli wankwe Kazibwe Bashir Mbazira tewali badde ggwe